Obenje mu kitundu kyange ekye Kigogwa butera okujja ne bugwa naye kiva ku luguudo bavuga bubi ate kirala anyway obenje bujanga bwe bujja bulijjo akabenje bwe kaba kajja tekalaga mukazigana okusiba esanga ginnaayo bwe giwugula bw'eti ogenda okudda engeri gye beetisse eremererwa okuddayo okuteera mu layini n'egwa era ntufuna ebizibu akafuna ebizibu awo nga bibiri olwo ya soda yagwawo awo naye temwafa abantu eno ey'amafuta yatumazeeko ekiwungula ffenna bwe yazze n'egwa yava engulu eri abaana banga nti yava eri engulu ng'egyefuwa eŋŋombe egoba abantu bonna mu kkubo naye waliwo emmotoka yali etukkula ng'egenda Luweero bwe yatuuka weeri negiwugula bwetu yagenda okudda weeti yagwa bugwi olw'okuba nti yali tesiba ng'egyefuwa eŋŋombe bagiviire kwekwaba obuzibu naye ng'ekitundu tukikuuma bulungi tewali nnyo buzibu bibawo accident zibawo nga bulijjo bwe zibeera mu nsi naye nga Katonda bw'atyo bwe yayagala era abantu baffe bangi baafudde baayidde abaalinya amafuta okusana amafuta bonna bakiboloka kyatulika bonna ne bafiira wansi awo amafuta ne gakulukuta ne gakkeeyo wansi abalala gabakwatira eyo ne bafiirayo n'ennyumba ne zimenyeka olw'amaanyi ga peteroli. Embeera eri mu Kigogwa ekya Ddondo wano ewaffe ku sseegi ya Kaddu era Kaddu yenze. Kakati ng'oggyeko kano akabenje akaabaddewo juzi kano akaabaddewo wiiki eno Olwokubiri twali tusembye kulaba kabenje ddi mu kitundu kino? Twasemba okulaba kabenje lwa myezi ng'emeka kaagwa wali wansi mu kikko loole yagwawo yaliko enkoko nayo nereeta kukyankalana n'endala koze neyagwa ddi musaazi namayanja wadda myaka 15 ngamba akaagwa olulimi kezibadde zisimbye layini wiiki omwezi guli waliwo akabenje akakagwa mu kikko wali myezi ng'ebiri kale keeka kaaliko enkoko oli yawankoko yagwa wali ng'ejjudde enkoko naye nebeerawo ebbanga ddene abasike ne bajja babeeraawo nga bagikuuma kusale bajjawo ne bagitwala myezi ebiri. Kakati mwe ng'abakulembeze obubenje bwe butyo obujja bugwagwa mu kitundu kino mubadde mukozeewo ki okuyamba okukendeeza ku mbeera eno? Emabega awo nze nnyini nalaba abakola enguudo abayunula ne mbeyanjulira awo baali awo ku luguudo awo ne kaadi zaabwe agamba ne mutuyambeko kwampusi wano wakiri muteeke oba bbiri wali wangulu nabo oli wammanga emmotoka bwejja betekendeeze ku ki ku sipiidi ne bagamba kale tujja kikolako nakati myaka giringa egi nze njogera nga ntya Katonda kuba nze nabagambira ddala tekiwali kyakkola ambusi zezeetagisa mu kitundu kyaffe emmotoka zitomera abaana ab'ebigere zitomera abapiki awo zibatomera nnyo oli agenda ava eno ng'enasala busazi ng'emmotoka etuuse nemukuba bibyo maama wange biri awo. Kakati Haji mwe ab'ekitundu temusobola kuteekawo kati nga oba bakiyita batya naye era ekyo tekikola zebula tekola hampusi zezeetagisa kati ebbanga lya myaka ng'ebiri ng'osaba hampusi nayogerako nabaawo ekirala enguudo ezo tozizanyisa toyinza kuva eno mala gasawo kagulu bintu bya gavumenti biyita mu mateeka olaba okateekamu kuwo nga eno eryambuka bayinza n'okukwata tuyita mu mateeka tusaba abana tulowooza mwe ng'aba community temulina kye musobola kweteerawo okulaba nga ekintu ekyo mukirwanyisa? Tukyagala nnyo kirwanyisa naye maama
nti bya gavumenti bizibu nnyo biyita mu mitendera. Toyinza kubeera n'ogenda osawo lya ampusi oba ebisawo by'okutiya osemu seminti oteeke mu kkubo, tekisoboka. Era tusaba gavumenti etuyambe atero ampusi Kigogwa, naye abantu bakyafa nnyo, mmotoka zidduka nnyo zigaana okusiba, ab'ebigere zibatomera. Kuba ampusi bwe zibaawo emmotoka ekendeeza sipiidi. Ki ekyaleetera abantu abangi okufiira mu kabenje kano? Esa n'amafuta. Loole bwe yagwa bajja n'obudomola, buli omu ayagala kufuna abantu baavu. Bajjanga n'obudomola n'asena n'atwala, ate bano abaakomangawo ogwokubiri loole bwe yatulika mu ensonga y'obwavu. Ate abasinze okufa bavubuka. Abavubuka basinze okufa. N'abavuga booda engeri gye basimba wali bayagala nga basenemu, engeri gye bavuga booda munnange afunayo akadomola n'amandi ajja kuzannyawo akole ebyo maama wa. Kakati gwe ng'omukulembeze ekintu kino ekyokuba nti abantu baalaba akabenje ate ne wabeerawo abalabula nti banaaye oyo Petulo naye ne basigala nga bakyagenda okusena, kino gwe okitwala otya ng'omuntu omukulu? Abantu bazibu kuba baŋŋamba nange nze nnyini lwevavaamu n'abagamba muveewo loole ejja kutulika. Abantu bagenda kusena mafuta nga balowooza nti abakola ki? Abalimba. Olwo baagala okuggyako amaliba tewali kyakkola natuwaayo. Naye abalwadde baŋŋamba ekirudu gye bali ebbombo bakyayiyo, abantu bakyaliyo abalwadde bangi. N'abafiira mu nnyumba eri yaggwawo, obwana mwalimu obwana buzanya ki? Ennyumba yaggwa wonna ne bugwira. Abantu bangi nnyo baafa awo, bangi. Kati muli mu kusonda kuyambako? Baagenda twasondasonda ne batwalayo bajjanjaba abantu. Abantu beekwatakwata. Bujjanjabi ki obwo bwe baali basondera? Bagamba nti bagenda bajjako simanyi maliba. Ate oli bajja n'ekitabo naga tugenda kutwala bajjeko amaliba be tumanyi ng'owaayo kyowaddeyo. Abavuga emmotoka bavuga empola. Nange nze nnyini ndi mulema era kabenje ka mmotoka. Abantu bavuga empola. Embeera mbi, amakubo kale malungi kubanga eri mu tawuni y'omabi naye eno waffe malungi, badduka nnyo ekendeze ku sipiidi. Sina bingi birala byakabenje. Mukama atusaasire, abali mu bitanda bawone bakomewo bakole emirimu gyabwe. Ono omugoba we muno emmotoka eyavaako akabenje mwe mulowooza bamukolere batya oba kiki ekiyinza okukolebwawo? Oyo tewali kiyinza mukolebwa kubanga naye teyayagala. Mmotoka yali etambula negaana okusiba nga talina kyakkola. Kuba singa yagenda ekyemmanga lyawo lyakatale awali abantu abangi bonna yali badde abattana abamalawo. Yalasala amagezi gonna alabe oba egwa ataasa abantu. Era yagwa naye kyaleeta ekizibu. Mafuta kukola ki? Kuyiika. Singa tegayiika sanga tebandifudde. Obubenje bujja bulijjo. Kale tweyanziza Haji. Bannange kyaliwo kyonna ffe twali wano nga tulaba abantu baafa bangi nnyo. Mikwano gyange bonna baaliwo. Naye neebaza Katonda eyankuuma nga nkyali mulamu kuba nange nali ngenda kufiirawo, naye bannange ekyaliwo kyo kyali kirala. Era neebaza nnyo Mukama Katonda eyankuuma nga nkyali mulamu, era neebaza kuba nze nsula wano eno kumpi ninawo n'omuliro kuba gwali mungi nga gugenda kutookya. Bannange Mukama Katonda ono enjege eno yansanga nga nakava waka era nali nsimbula kola ki kujja eno nga mpulidde enjege eno. Wensula wali kumpi kuba abantu bali bajjawe bati nga bagamba emmotoka egudde, naye nga ntidde nange ne ŋŋamba emmotoka egudde ey'amafuta. Kati nga nange njagala kola ki kujja ndabe, naye nempona nze omu kawonawo yaliwo. Era neebaza Mukama Katonda bannange nawona okufa. Kyebaliza Katonda. Naye bannange era ku nsonga eno bannange simanyi, Mukama atuyambe
ne tetumanyi kiddako. Abantu bangi nnyo mikwano gyange abaafudde ne mikwano gyange be mbadde mmanyi ne be mbadde nabo bonna bazikiridde awo, era kati simanyi kiddako. Fenna famire yonna abamu baweddewo era tetumanyi kiki kiddako.